Okwaniriza ate mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri. Mu kitundu kino tugenda kulaba ebyaliwo oluvannyuma lw'emyaka 12. Mutabani w'omukyala gwe baali bayita Aisha Nakiguli bwe yavayo n'ategeeza nga maama we bwe baali baamukako okuwayiriza Dr. Okuwayiriza Besigye nti yasobya ku mwana ow'obuwala gwe baali bayita Juanita Kyakuwa. Kagolo Yazidi, Prince Shatri, Kimira Lubuka Jawad okuva South Africa, n'agalulaho Jackson mwebale okunyumirwa emboozi zino. Nkujjukiza nti weesige Ropa Free Mosquito Repellent ensiri zireke kubeera nga zikuluma naddala mukadde nga tonayingira mu katimbako keweebakamu. Gweyagala okubeera ng'omanya ebisingawo ku Ropa Free osobola okuba ku 0773 053 636. Omwezi guno kigenda kubeera nga giwera emyaka 18 bukyanga Dr. Okuwayiriza Besigye kooti emwejjereza ku musango gw'okukaka akabuuzo ak'ekikulu. Wabula nga gigenda kuwera emyaka 6 bukyanga omuvubuka ataagadde kwatuukiriza w'amannya bwe yavaayo n'ategeeza nga maama we Aisha Kiguli bwe baamukako okubeera ng'alumiriza Dr. Okuwayiriza Besigye. Olupapula lwa Observer lwafulumya emboozi ng'ennaku z'omwezi 3 Ogwokusatu 2018 ng'emboozi eno yali ekwata ku muvubuka ono eyavaayo n'ategeeza nti maama we baamukako okubeera omukessi maka ga Dr. Okuwayiriza Besigye era bwe batyo ne bamukako okwogera obulimba mu kkooti. Nti maama we baali bamusuubiza okubeera mbulamu obulungi singa kino anaakikola ekintu ky'ataagala naye n'agenda maaso n'okukituukiriza. Nti yadde nga maama we yagenda maaso n'okukola ebyali bimugambiddwa kyokka byonna bye baali bamusuubiza tewali na kimu kye baamuwa. Guno yatuuka n'okubeera ng'afa mu mwezi ogw'omunaana 2006 ng'ekyamutta nakyo ne buli kati kikyagenda mu maaso n'okubuusabuusibwa. Nti bino byonna byatandika bwe baali nga baziika kitaawe Omar Mandevu Bumaali myaka egy'ekyenda nga gitandika. Ne wabaawo omusajja yajja n'ategeeza maama we nga bbawe bw'abadde omusajja akolera gavumenti nti era omusajja ono azze okubanona kubanga gavumenti egenda kutandika okubalabirira. Ono yategeeza Kigule agende e Kampala asisinkane jjajja Marita Namayanja agenda okumukwasa abakungu abali mu gavumenti. Omukyalo ono yakwata mutabani we bwe batyo ne boolekera e Kampala ne basisinkana jjajja Marita nga yabatwala ne basisinkana omusajja yabakonnekitinga ku State House. Nti mu biseera bino musajja mukulu Besigye yali afunye obutakkanya ne gavumenti era ng'ali mu nteekateeka zeesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Nti mu biseera bino nga bamaze okweteekateeka omukyala Aisha Kiguli bamufuula omukozi ne bamutwala mu maka ga Dr. Okuwayiriza Besigye Luzira n'atandika okubegayo ng'era ono bye yajjangayo yabitegeezanga jjajja Marita butereevu. Nti wabula yadde ng'ono yali teyasoma yadde okubeera nti yaweebwa empapula eziraga nti omulimu guno aguweereddwa mu butongole ssaako n'omusala gw'alina okufuna tiyagaana kukola mirimu yagenda mu maaso n'obuweereza. Nti ng'eggwanga lyolekera kampeyini ez'omwaka gwa 2021 Besigye mwe yasookera okubeera ng'avuganya Pulezidenti Museveni ku kifo ky'obwa pulezidenti. Omukyalo ono Aisha Kiguli yafuukira ddala mukwano gwa famire ya Dr. Okuwayiriza Besigye bw'atyo n'akyusa ne sayidi. Omuvubuka ono agamba maama we yamutegeeza nti omulundi gumu yataasako Besigye okubeera nga takwatibwa oluvannyuma lw'akalulu ka 2021. Nti maama we yakitegeerako nga gavumenti bwe yali egenda okukwata Dr. Okuwayiriza Besigye kyokka n'amutemyako ng'obudde bukyali. Okuzzaako emabega Dr. Okuwayiriza Besigye nga tannaba kubeera ng'agenda mbuwaŋŋanguse yakwata Kiguli ono n'amutwala ku faamu ye Kasanga ati gy'aba abeera. Olwo omuvubuka ono bwe yamaliriza emisomo gye egy'ekibiina eky'omusanvu mu mwaka gwa 2002 naye bamukwata ne bamutwala e Kasanga ati n'abeera ne nnyina. Era bw'atyo n'atandika okusoma secondary ku Tenda Talent Magnet School mu kitundu eky'e Kasanga ati mu mwaka gwa 2003. Wabula abaali bakolera gavumenti oluvannyuma baategeera ludda wa nnyina gy'ali era nga mu kusooka beetwalayo ne bamutegeeza nga bwe waliwo omukungu okuva mu State House ayagala okwogerako naye ku nsonga za Besigye. Wabula Kigule yabategeeza nti bamwesonyiwe. Nti omulundi ogweddako bano bajja nnyina ne bamuwamba buwambi. Nti mwaka gwa 2004 olunaku lumu ono ng'avudde ku ssomero yakomawo ewaka ne bamutegeeza ng'abasajja ababadde mu ngoye eza bulijjo. Nti bano babadde balina emmundu ne bamukwata ne bamuteeka mu mmotoka bwe batyo ne babulawo. Nga wayise ennaku nnya omuvubuka ono agamba nti abasajja be bamu bajja naye ne bamuwamba
ne bamuteeka mu mmotoka yali ya Silver Toyota Land Cruiser Prado ngeno aliko number plates za poliisi. Oluvannyuma ono yakitegeera nti emmotoka eno yali ya Elizabeth Kuteesa yali akulira ekitongole kya CID. Nti emmotoka eno bwe yamutuukako abaalimu baasiisa endabirwamu ne zikkirira. Agenda okulaba nga maama we ali munda atudde wakati w'abasajja babiri bw'atyo n'amutegeeza okuyingira. Ono naye bw'atyo n'ayingira. Emmotoka bano yabavuga okutuuka mu Naalya Housing Estate. Ngeno babatwala mu nnyumba gye baasanga abasajja babiri abaali bambadde ebyambalo by'amagye. Bano babatwala mu kasenge nga muno mwalimu ekitanda kimu ssaako n'emifaliso ebiri. Ti akasenge kano ke kaafuuka maka ga bano okumala emyaka 2 egyaddako. Nga bwe batyo tebaddayo kasanga ti. Bano bwe baabaleka, maama w'omwana ono yamutegeeza amazima nga bw'abadde omukesi maka ga Dr. Kanokiza Besigye. Ti era waliwo omukungu okuva mu State House yamuwa omulimu ogwo okubeera ng'aketta ku Besigye. Ono yamutegeeza nti wabula ku mulundi guno baamutulugunya ne bamutegeeza nti alina okubeera ng'awa obujulizi ku Dr. Kanokiza Besigye bw'aba ayagala okubeera mu bulamu obulungi ssaako n'okukuuma abaana b'abaana be yali alina. Ng'emu ku nkola ey'okubeera nga Besigye ono bamujja ku mulamwa, emisango mingi nnyo gyamuteekebwako okubeera ng'ebiseera ebisinga bimala mu kkooti mu kifo ky'okunoonya akalulu. Era nti gavumenti yali eyagala ono okubeera ng'ettattanya erinnya lye. Y'ensonga lwaki Kiguli ono baamuleeta okubeera ng'ayongera okukakasa nga Besigye ono bw'ali omukwasi w'abakazi. Wabula omukyalo ono yategeeza mutabani we nti kino agenda kikola okubeera ng'alumiriza Dr. Kanokiza Besigye naye nga si kituufu. Era n'asaba mutabani we okumusonyiwa era ategeera embeera gy'alimu. Emyaka 2 egyaddako bano baagimala bali mu safe house eno kyokka nga babawa ebyokulya bulungi nnyo ssaako n'okubawanga amawulire buli lunaku. Ono agamba nti akulira ekitongole kya CID Elizabeth Kuteesa ebiseera ebimu yajjanga ku safe house eno n'akoma ku mulyango n'ayogera ne maama w'omuwala ono bw'atyo n'amala n'addayo. Omuvubuka ono agamba nti abantu bano bwe baalabanga bano bagonze era beeteefuteefu okukola buli kimu. Omuvubuka ono baamuzaayo ku ssomero n'atandika okubeera ng'asomera ku Muyenga High wabula nga yali mu kisulo era nga baamulondoolanga nnyo. Besigye olwo bw'akomawo mu ggwanga mwezi gwali gwa 10 mwaka gwa 2005 yasaba munnamateeka we Sam Kaleega Njuba okubeera ng'agenda mu kkooti eragire gavumenti okuleeta omukyalo ono Kiguli nga mufu oba nga mulamu. Nti wabula mu kkooti bannamateeka abaali bakiikirira gavumenti baategeeza nti bo omuntu gwe bamanyi ye Aisha Nakiguli so si Aisha Kiguli. Ti kano kaali kakodyo gavumenti ke yakola okubeera ng'ekweka amannya g'omukyalo ono. Kubanga omulundi gumu omuvubuka ono ng'akyali mu safe house ajjukira yalaba munnamateeka eyajja ne babaako be boogera nabo nga boogera ku ky'okukyusa amannya ga maama we. Era nga kirabika nti nnyina ono baamukako okubeera ng'ateeka omukono ku biwandiiko ebikakasa okukyusa amannya ge. Bw'etyo enteekateeka ya Dr. Kanokiza Besigye okubeera nga kkooti eragira gavumenti okuleeta Kiguli nga mulamu oba nga mufu n'egwa butaka. Tira ekiseera kye kimu emisango egyateekebwa ku Dr. Kanokiza Besigye era Kiguli wano gwe baali bayita Nakiguli we baamuleetera mu kkooti okubeera ng'alumiriza Besigye. Ti nga tannaba kubeera ng'atwalibwa mu kkooti. Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tinga tannaba kubeera ng'atwalibwa mu kkooti. Omukyalo ono yategeeza mutabani we nti baasooka kumutwala Ntebe ne Elizabeth Kuteesa. Ne bamukakasa nti singa akola bulungi omulimu bagenda kumuwa obukuumi obw'olubeerera.
bamuwa ennyumba mu kibuga ssaako ne mu kyalo gy'anaateeka faamu bamusomeseze n'abaana be. Tiwabula oluvannyuma lw'omusango guno okubeera nga gwagoba omulamuzi John Bosco Katusi era n'ategeeza nti n'engeri obujulizi gye baabukuŋŋaanyamu yali yakyana kito. Teekako n'okubeera nga musajja mukulu Museveni bamaze okumulangirira ku buwanguzi bw'akalulu ka 2006 ebintu byatandika okukyuka. Nti omuvubuka ono fiizi zo zaatandika okujja ne pocket money n'atandika okubeera nga yeeveera ateekako n'ebintu ebimu bye baali bamuwa okubanga yali takyabifuna. Ono yategeeza nti waliwo state agent ssaako ne Gideon Waswayisa abirye abaakwata ssente ne bagenda ne bagula ploti y'ettaka eyali ewera fuuti 410 nga baagigula ku zeddeeki ya senta mu Lutaakome ku bukadde bw'ensimbi za Uganda 5 mu kitundu ekya Nakwero ne batandika okuzimbako ennyumba eyali ey'ebisenge 2. Era maama w'omuvubuka ono ennyumba eno yagimutegeezaako era ng'omuvubuka naye yava ku ssomero n'agenda n'agikyalirako nga bali mu kugizimba. Tiwabula bano oluvannyuma beemulugunya nga bagamba nti ploti gye babawadde ntono era ba state operative baateekateeka okubeera nga bagigaziyaako era ne basasula kakadde k'ensimbi kalamba ne basuubiza nti balansi w'emitwalo 7 bajja kumusasula ekintu kye bataakola. Tiwabula n'ennyumba eyali ezimbwa tebaagimaliriza nga yakoma ku wall plate. Nti akaseera akaatuuka bano ne bafuuka bakambwe nnyo era ng'ekyaddirira kwe kwata Aisha Kiguli ono ne bamugja mu nnyumba y'ennaalya mwe yali abeera ne bamusula mu nnyumba endala eyali ey'ebisenge 2 eyali tennaba kubeera nga n'okuggweggwa. Nti omukyalo ono yayita mutabani we okuva ku ssomero wabula omutabani agenda okutuuka mu nnyumba mwe batadde nnyina nga takikkiriza na kukikkiriza. Ennyumba yali erina ekitanda kimu, omufaliso gumu, ekikopo kimu ssaako n'essuwaani emu. Nti nga wayiseewo akaseera katono musajja mukulu ono yali asobola okufiisa akasente ke baali bamuwa n'agula essimu. Maama we nga kwe yamukubirira n'amutegeeza nti mulwadde era bamuwadde ekitanda mu Cardiff Hospital mu kitundu ekya Bukoto era ng'eno gye baafunanga obujjanjabi. Omuvubuka yagenda mu ddwaliro okubeera ng'alaba ku nnyina tiwabula yamusanga alabika bulungi. Tikyokka olunaku olw'enkeera agamba nti anti we mukubira essimu ne bamutegeeza nga maama we bamuwadde ekitanda mu Joint Clinic Research Center ng'ekyalimu ng'ebiseera ebyo. Omuvubuka ono agamba agenda okutuuka ku maama we ng'ali ku byuma ebikwatirira obulamu babiyite life support era nga wano nnyina we yamutegeereza nti bw'aba asobola adduke kubanga embeera ye erabika ekyuse. Ono yamugamba nti babeetaaga bafu era ye bamuwadde obutwa era tagenda kusobola kuwona. Era bw'atyo n'amutegeeza musabire ku ssaala esembayo y'amala adduka agende. Okusinziira ku muvubuka ono agamba nti waliwo omusawo omuzungu yamutegeeza nti eddagala lya maama we baalitademu obutwa. Ekiro ky'olunaku olwo omukyalo ono era bw'atyo n'afa. Olw'enkeera ku makya yagenda okusanga ng'omulambo gwa nnyina olubuto lwonna luzimbye ng'ava ebyovu mu nnyindo teekako ne mu kamwa. Okusinziira ku musajja mukulu ono agamba nti omulambo gwa nnyina gwatwalibwa embuya mu ddwaliro ery'amagye oluvannyuma ne bagugyawo ne bagutwala e Nabyewanga Nkoni okulira n'Amasaka okuguziika. Ono yalemerako okubeera ng'atambula nabo kyokka ne bamugaana nga babagana n'okulangirira okufa kwa maama waabwe. Era ng'enteekateeka zonna ezaakolebwa mu kuziika amagye ge gaateekamu ssente. Tekyasinga okukanga musajja mukulu ono kwe kubeera nti death certificate ya nnyina eyamuweebwa yali eraga nti omugenzi ye Kamya Malita ng'ate next of kin we ye Betty Kamya kyokka ng'abantu bano baali tebamanyikiddwa mu famire yaabwe. Tiyadde nga voters card y'omukyalo ono Aisha Kiguli yali eraga nti yazaalibwa 1969 kyokka death certificate eno yali eraga nti ono yazaalibwa 1965 era nga certificate eno yateekebwako omukono gwa dokita yali akola mu Joint Clinic Research Center nga yali eraga nti ekyaviirako omugenzi okufa kwali kulemererwa kwa bitundu ebimu eby'omubiri teekako n'okuba nti yali alina akawuka akaleeta mukenenya. Omuvubuka ono yategeeza nti byonna ebyawandiikibwa byali bya bulimba kubanga nnyina yali amumanyi bulungi nnyo nga talina kawuka ka mukenenya era nga muli akimanyi nti nnyina yafa butwa obwamuweebwa. Okusinziira ku musajja mukulu ono agamba nti okufa kwa maama we kwakanga abafamire ye bonna nga ne taata wa Kiguli bwe yawulira nti muwala we yafudde naye stroke zaamukuba ezaamuleetera okufa emyaka egyali giddako. Olwo ne maama wa Kiguli naye embeera n'emutabukirako ddala era nga ye yategeezanga ensonga zino bwe yali taagala kuddamu yadde okuzoogerako oba okuziwulira. Era nga observe ono bwe yamutuukirira
yadda mu maziga kukaaba n'ategeeza nti tayagala kubyesembereza olw'ensonga nti abantu bangi battibwa buli lunaku. Ekyokulabirako yawakya Andrew Felix Kawesi yali alina abakuumisaako n'emmundu wabula nga naye yattibwa. N'ategeeza nti ate olwo ye atalina kalina mukazi wattu nga n'emyaka gimugenzeeko takyalina bugagga bwonna bw'anoonya yadde okumanyikwa. Lwaki ensonga ezigenda omuleetera obuzibu addamu okubeera ng'azoogerako. Ono n'ategeeza nti muwala we ye yamufiirwa era talina kyayinza kubeera ng'azza n'olw'ensonga eyo taagala kubeera ng'ateeka obulamu bw'abazzukulu bwe mu katyabaga. Mu kaseera Kiguli we baamuziikira, musajja mukulu ono yali ali mu kumaliriza siniya yaakuna era bw'atyo yateekateeka n'addayo kubeera ng'atuula ebibuuzo ebyo. Ono bwe yamala siniya ey'okuna yagenda n'atandika okubeera ne jjajjaawe mu kitundu eky'e Masaka mu kayumba ke baali balinaako ebisenge ebibiri. Ono okweyongerayo n'emisomo gye mu A-level yamala kutunda ttaka lya taata we bw'atyo n'agenda ku St. Joseph's SS Nkoni. Ono ng'ayingidde siniya ey'omukaaga mwaka gwa 2008 agamba nti abantu abaakozesa maama we baatandika okubeera nga bamunoonya nga bategeeza nga bwe bamwetaaga okubeera nga bamwongerayo okusoma. Era nti bano bategeeza ssenga we nga bwe bagenda okujja bamunone ku Lwokusatu nti ate ye we baamukubira essimu bamutegeeza nga bwe bagenda omunona ku lunaku olw'Emmande. Kyono yawulira nga waliwo ebitakwatagana n'amanya nti waliwo ekitagenda bulungi kwe kudduka n'abeera nga yeekweka. Akaseera nga kayiseewo yasalawo kubeera nga addayo amaliriza emisomo gye mu siniya ey'omukaaga. Nti era ono yagezaako okubeera ng'anoonya CID ofiisi omu gwe baali bayita Isaabirye amubuuze ku bintu bye baali babasuubiza kyokka ono amagezi ge yamuwa kubeera ng'agenda atunde puloti y'ettaka gye baali babawadde olwo ssente asobole okuzikolamu ebirala. Nti ono bwe yakubira gavumenti agenti omu gwe baali bakola naye okubeera ng'amuwa empapula z'ettaka eryo kyokka ono yamutegeeza nti ye takyali mu musango ogwo bw'aba ayagala okumuyamba agende mu State House. Omuvubuka ono kye yasalawo okukola kwe kugenda ku kyalo gye baali bagula ettaka lino kyokka Kyemaani n'amutegeeza nti yawulira ettaka eryo baaliguza omuntu omulala ku bukadde 4. Omukulu ono yagezaako okubeera ng'atuukirira abakulu mu gavumenti okuba nga bamuyamba kyokka nga buteerere nga yagezaako n'okuyita mu ofiisi ya RDC w'e Masaka mu mwaka gwa 2009. Ono naye n'amusindika ewa Kapitaani Abe Mukwaye yali Senior Presidential Advisor ng'ono ofiisi ye yali ku Okero House mu Kampala. Kyokka ono bwe yatuuka ewa Mukwaya yamugoba taddamu kuyingira mu ofiisi ye era singa addamu okumulabako ajja kumutwala mu mbuzi ekogga. Omukulu ono yagezaako kyonna kye yali asobola okulaba ng'afuna okuyambibwa kyokka ne bigaana. Mu kugezaako okubeera nga mutuukirira yategeezezza nga bw'atakyagala kuddamu kubeera nga yeesembereza ensonga zino yasalawo okubeera ng'abeera mu bulamu obwa bulijjo. Wabula ye Dr. Kanokiza Besigye ku nsonga eno yategeeza nti omukyalo ono Kiguli baamuleeta ewuwe okubeera ng'atandika okukola nga eyamumuleetera ye Marita Namayanja abangi gwe baali bayita Maama Kyama. Ti Maama Kyama ono yabeera ne Besigye okuva mu 1983 paka 1986 nga bali mu nsiko. Era nga Aisha yajja n'atandika okukolera ewuwe era ne babeera bonna mu maka ge ageeruzira okuva mu 1994 paka 2001. Wabula mu mwaka gwa 2000 Besigye bwe yasalawo okubeera ng'avuganya Pulezidenti Museveni, Marita ono bamuyite Maama Kyama yaleetera Besigye amagezi okubeera nga bagenda mu basawo b'ekinnansi kyokka Besigye amagezi gano bwe yagagaana omukyalo ono n'asalawo okubeera ng'addayo mu nkambi ya Pulezidenti Museveni. Era okuva olwo omukyalo ono yali ateeka akazito ku Nakiguli ono ng'amutegeeza amuyambe babeeko bye bakola mu maka ga Besigye kyokka nga Aisha agaana. Nti akazito bwe kaasukka yasalawo okumukyusa okumujjeeruzira n'amutwala ku faamu ye y'e Kasangati ng'eyo gye yali abeera okutuuka lwe baamuwamba nga ye Besigye ali mbuwanganguse mu ggwanga lya South Africa. Nti era yategerako byonna bye baamutuusaako n'okutuuka okumuwaako obujulizi mu musango gwe baali bamutaddeko ogw'okusobya ku mwana ow'obuwala. Tiwabula yali tannaba kubeera ng'amusisinkana boogeremu agenda okuwulira nti yafudde. Ate ye musajja mukulu Muzeeyi Zeddekiya Luta Akome Ssentamu eyatunda ettaka kwe baali bazimbira omukyalo n'ennyumba yategeeza nti amazima gali nti ekibanja ekyo yakitunda mu mwaka gwa 2006 wabula ng'abaakigula yasigala babanja n'emitwalo gy'ensanvu ze bataamuwa. Nti ono agenda okuddamu okuwulira ng'ate ekibanja nti baakiguza omuntu omulala. Ate ye Rumano Mukasa
nga ye chairman w'ekitundu ettaka lino bwe lyali lyagulwa yategeeza nti abasajja babiri bajja nga baagala okubeera nga bagula ettaka era muzeeyi Zeddekiya Lutakome bwe yakkiriza okubaguza erirye bw'atyo n'ateeka omukono ku ndagaano eno. Naye abasajja babiri baali balabika ng'abasirikale era chairman ono n'ategeeza nti abaagula ettaka lino yawulira nti balina omukyala gwe bali mu kuligulira yali akola mu maka ga Besigye. Weewaawo teyalaba ku mukyala oyo, weewaawo ng'oluvannyuma yalaba mutabani we yavaayo n'ategeeza nti ye yali nannyini ttaka. Era nga ye chairman omulimu gwe gwali gwa kuteeka mukono ku ndagaano kubanga muzeeyi Zeddekiya yali nannyini ttaka yali akkiriza okulitunda. Era mu bwangu ddala ng'ettaka lino limaze okutundwa baatandika okuzimbako ennyumba wabula nga yawulira nti ssente ezaali zizimba ennyumba eno zaali ziva mu State House. Nti ennyumba bwe yatuuka ku wall plate ne balekera okugizimba kye yaddako okuwulira nti puloti y'ettaka eno baagiguze omuntu omulala era nga ku mulundi guno enteekateeka z'okutunda ettaka lino teyaziriimu wabula yawulira buwulizi nti baabimalira Kampala.